Twagala taata w'omwana omutuufu tukoyo tubuzabuza ffe tetuli baana bato bashosho enyirozi banyivu ku side ezeeyo kalo kasiita tulage taata w'omwana omutuufu Eddy Kenzo Fefe Busi DJ Nimrod twagala taata w'omwana omutuufu bannaye Betty Namboze ate mulowooza tawanidde mu studio buzibu buvudde kuki nabagambye abantu banyiive ennaku zino Leila Kayondo mukwano gyali mulamu atemya bukofu Fiki Fameica ye mukwano atemyeza waggulu nga jjanzi munnaye Lwasa titafunye ekijujulu naye munnaye basho enyirozi banyiivu Lwasa weewummuzeeko oyitiriza kyokka bannange ate ye bujinga comedy muyina maasawo ng'alaaja n'obulumi Fifi da Queen munnange okweyogeza kuno kubi omusajja temulowooza tamukubyeko abaana abalala bannaye bino byo simanyi gye biggweera naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi mbasaba video mugimpereka like era n'ensaaga yonna tunala kusubscribinga timukwano subscribinga wano ku buyinzaanishasuvia era onyigene mu notification bell oleme okusuba buli kimu kyonna kye mba nteekayo munnange kye mwayagaliza embazzi kibuyaga asudde ate mulowooza Franka Gashumba tafunye omukazi munnaye agambye nkooyo okunagira obuwuulu bannaye naye nga nkugamba gonna amalamba gajju wano ku buyinzaanishasuvia ngutandise ne mama Tuusu aliko ennaku zino mu Kampala mbangamba kalo kasiita munnange yagambye kansoke ngene mpumule mukangire nga neesonyiyemu ebya music nja kudda nga nsumulukuse bambi tukwagaliza bisinga nsumulukuka bulungi ate era okomewona mirembe munnange DJ Nimrod lwawulidde ekyo n'asitula olutalo n'agamba munnaye olubuto lwa kalo kasiita lwani lwange ne tumubuuza ate olubuto olwa kalo kasiita nga ffe tubayo tumanyi taata omutuufu yaani ye Fefe Busi kuba emabegakaawo nabaleeterawo ka video munnaye kalo kasiita ne Fefe Busi nga bali ku stage nga kibali okwekola nga kiri kikakugamba kati n'okuyimba kukole ki kubaleme ate omulala n'agamba anedde olubuto lwa Eddy Kenzo jjukira Eddy Kenzo yalabibwako mu katambi ng'ali kukola ki ng'ali kuweeweeta olubuto naye tujjukira Eddy Kenzo wabi musajja wattu yavaayo n'ayogera amazima n'agamba yesi kituufu kalo kasiita alina olubuto naye olubuto si lwange naye olubuto ddo nalukwatako ne bamubuuza olubuto olutali lulwo lwaki wali olukwatako n'agamba yesi naye ndukwatako nkole ki mpulire nkakase ddala kituufu nti oba alina oluki mukwano gwange oba alina olubuto munnange DJ Nimrod yagambye nti olubuto ddala kituufu nze nteekawo n'obujulizi olubuto lwange n'agamba mujjukira olunaku nze ne kalo kasiita twali ku stage kalo kasiita alyokaze n'amazina nga munyigo kofe nti genda mu maaso n'agamba munnange era twaviirawo ku stage ekintu kyaggweeraawo bashosho enyirozi ne bagamba munnaye kalo kasiita togenda tutufumba bw'otyo munaye togenda tufumba yitawo ffe ogenda tawo omwana omutuufu ffe tuli baana watera munaye gwenjogera bashosho enyirozi oba batiimu kalo kasiita bo bavudde dda mu mbeera baagala obabulira ekituufu Fefe Busi ye taata w'omwana omutuufu kuba mbo bataata ababanja bangi sinakindi buno wakyayinza n'okuvayo bataata abalala DJ Nimrod wuuyo Eddy Kenzo z'ensonga za mama kali munda kalo kasiita nga tuzitadde ku bbali nkuleseki wa King Kong munnaye mwana mulenzi Fiki Fameica yagenda n'ataawo album nga bagiyita King Kong munnange naye genda edduka emisinde kwegamba nga yeddukira ku sipiidi ya iriiri naye kati gwenjogeera munnange era yatadde akapya naye era nga kaliko eyo album yatadde akapya negestede musobola okugenda wali ne mukanoonyaako ate munnange ye Franka Gashumba munnange omusajja kuliwo omusajja tawasa omusajja alemeredde okuwasa omusajja alemeredde abuwulu munnange kyavudde ddaaki n'agamba ye munnange awulira akola ki kwegamba atuuse obuwulu naye abukooye n'agamba bannange ayagala afune omwana wattu kwegamba ampropozingire mweye enkola kugamba afune akaweta kakalinga nga akatadde nga nga woolabaawo nga movakedo agamba omwana w'abandi will you marry me munnange agambye nkoye abantu okunkomerera nkoye abantu okubeera nga banjirega omusajja mukulu tawasa omusajja mukulu yeebuzabuza magezi kwegamba batuzanya akatemba n'emuwala we munnange bye biri ku sayidi ezeeza Franka Gashumba gaati ennaku zino agabadde gayitaayita amawulire aga Leila Kayondo nga gagambibwa mbu baamukwata ne bamusiba kale mbu yayiga obukumpanya kale obuferefere munnange si bituufu olunaku lwaleero avuddeyo n'ateekayo ka posti nga bwe mukalaba kwegamba ng'agamba nti ye birthday yakoze ki birthday yeesembedde era ng'agamba munnange ye mwetegefu okwaniriza ebiki ebirabo naye babadde bagamba mbu baamukwata baamusiba naye tali muno ali bweru wa Uganda ate bye biri sayidi ezeeyo ate bannange ye Lwasa bannange teyeewummuzaako munnange Lwasa ye wenjogeera yafunyedde emboosera munnange n'emboosera yagambye mbu kati si byawo si kuba mukazi we ng'omwana yamulabyemu ekitone munnaye mbu ayagala bakuze talenti k'abantu ne bagamba tofuuka agaaluna mu biru neka emiseera jjukira emabegakaawo ne batirako waluna mu biru ng'agamba nti ye omwana yamuyita bakuze ekitone
omwana we yajja munange kimisera we yajja kimisera yatandika kwetega ani hajaluna mbiru munange atenga naye musajja nalemerwa kati munange jukira nono omwana yatandise okwetega ani yatandise okwetega Lwasa ate Lwasa naye nga kwatadde okuwaana agamba nange omwana ayimbanga ennyoza abanange yiye muyimbi we munange ye abate nabakufuna muyimbi alinga ayimbanga mwana ono mumwe bashonyino zibagambye Lwasa yogera amazima nti oyo mukyala wo okujjako nga muyimbi nengeze ennyimba zayimbanga agenda zikuyimbira nga muli mu kisenge bye byate side ezeyo bannayi nze lino wano wetulaga ate nga nkuzizaako ewa Bujingo comedy munago ono ye alimbulumi obuteekanika kyokka ye mabega kaawo yavaayo n'akubira abantu omulanga babe nga asaba muwe ku buyambi bamuyambeko era nga woomulaba awo munnange kyokka n'omuntu ekyewuunyisa omuntu gwe yali azannyamu yennyini comedy Pastor Bujingo naye teyavaayo yadde kumuwa yadde 10 n'ekyo n'ekimu kyokka mbu balinza afe balyoke bagule amakesi ag'ebbeeyi ate banneemuleke mbawulire ennaku zino abantu banyiivu abantu banyiivu kankuweeko Betty Nambooze katono omukazi atabukidde mu studio bannange lwaki mbyogera atagamba mulwadde si mulwadde ali mu street zelanda ne bakulaba oli mu supermarket weekubya bifaananyi bulijjo Mukama yampa privilege abantu b'emukono ne bannonda. I respect people and people are supposed to have their own opinion about me. You don't need to manufacture people. Pesiri nabo mu studio kubaganya nabo birowoozo. Nayo ba manufacturing obalete. Nawe olabye go wennyini tosobodde bayita to face me. Kati oyagala obalete or creating a story where no story exists. You have offended me so much. Okwogera ku Jakana. But Jakana was not part of it. Jakana musajja yalwala bwe yali alinga awona ne bamutemula. I don't want to talk about kati mulinga abagamba mwandese wano mumbulire nti waliwo Jakana yalwala n'amala nafa nawe yekuba olyogenda otwala kyemwandetedde wano. Short accident, it cannot be equal to your illness. But I have said we apologize sincerely because it was not okola journalism omufu. Wabaawo omuntu alina kyayagala okubaganyako ebirowoozo ne Betty Nambooze. Betty Nambooze waali mumuyite mu programu nga nange wendi tutuule wano ayogere ebigambo bye mwanukule. Bwe mba ndi mu studio nawe moderator gwe mbuuze ebibuuzo byoyagala okumbuuza kweye ensonga. Let it be you Baba TV to say nti Nambooze wali London simanyi wange oli mu street gwoba okiŋŋamba wa baba teweekweka kubanga omuganda agamba bakugamba nga yakugamba bagamba nga yakugamba okitegedde. So bwe wabaawo any question kindly jimbuuze toyita mu bantu wajimbuuzizza dda era ansanje kuzeeko badde London bweru kale twamanyira bweru. Mukwano gwange Simon emirimu ennaku zino tegifunika naye tokkiriza kukuteeka mirimu mibi. You have invited me nga MP w'abantu ab'emukono. Bw'oba oyagala kuyogera nange